Twegata ku timu ya South Media ekulembeddwamu Robert Mutebi bali Jinja era bagenda kwa batuusaako embeera ya kafiyu nga bwetambula mu bitundu ebyo abakulembeze bakwasizza batya amateeka ate n'abantu bakwata birabanga Robert Mutebi abituusaako bulungi nnyo mu kitundu eky'Ejjinja. Robert tulirayo ku South TV Omunyo live. Ya kulamusiza nnyo nnyini ddala Rita Akamya n'abalabi baffe aba South TV ku Munyo live. Saawa zino ate tuli mu kibuga eky'Ejjinja. Poliisi yaayo ekola butaweera okulabika nti etuukiriza oba ekwasisa amateeka g'embeera gye tulimu aga kafiyu. Wano nga bwe mulaba saawa zino ze bodaboda sofa zibagenda maaso n'okulabika nti bakwata ekikwekweto ekikulembeddwamu DPC w'Ejjinja abalina oluguudo wano lwe baliko bakola butaweera nga bwe nkutegeezeza poliisi y'Ejjinja okulabika nti ebiragiro bya president babiteeka mu nkola. Saawa 11 mu ggwanga lyonna bodaboda zirina okubanga obaoliawo zikomye okutambula. Kakati poliisi erinako webasanga abagenda maaso n'okulabika nti abo bonna abajemedde ebiragiro bya president abagenda maaso n'okulabika nti babakwata. Enguudo zonna zizingiddwako poliisi y'Ejjinja bagamba nti president yalagira nti tulina okulabika nti tukwata yalagira nti bodaboda zikoma 11. Kakati wetutukidde ku saa 11 zonna ezibadde zitambula oba zitisse emigugu oba zitisse eki, poliisi egamba nti nedda tulina okugondera amateeka era bye bikwekweto ebigenda maaso wano wetuli. Abamu ku bibakutte bebo bogenda maaso n'okulaba naye nga ebikwekweto nga bwe nkugambye nti bikyagendera ddala maaso mu kiseera kino ng'abantu badda awaka. Abantu nga badda waka okulinda okwogera kwa pulizidenti. Embeera yeri mu bitundu eby'Ejjinja ebyenjawulo era nkugambye nti nga bwolaba poliisi abali mu keetalo kamaanyi nnyo abagera maaso n'okulabika nti batuukiriza embeera nga bweri. Kiseera kino katusinkane ate omwogezi wa poliisi mu kitundu ekya Kiira agenda kubanga atubuulira butya bwe bakwasaganyamu embeera ya kafiyu n'embeera yonna gye tuyitamu mu kiseera kino. Afande atusanyusa okulaba Haji Abe Moiti. Tuli butereevu ku South TV bweyogera poliisi mu tundu lino. Ebikwekweto tubiraga kituufu ddala ebikwekweto bibiri bigenda mu maaso naye nga bwe mulaba abantu baffe bazibu nnyo. Obanja ogamba nti bakoowa, obanja ogamba nti bayisaamu biragiro maaso, kubanga buli muntu yenna ali wano gwe bakutte muntu mukulu wa myaka 18 n'ogenda waggulu. Poliisi tayinza kubeera buli wantu okulaba nti ekintu kino kiteekebwa mu nkola, naye abantu baffe buli kaseera tubeera ku radio tubeera ku TV tubagamba amateeka ebiragiro ebyayisibwa pulezidenti n'okulungamya kwa minisitule y'ebyobulamu birina okuba nti bikolebwako nga bwe kyetaagisa. Naye abantu baffe ne bwogamba nti bekolemu omulimu ng'abantu abakulu tebasobola okikola. Buli kaseera baagala poliisi babeereko ebasindikirize. Baagala tubalunde ng'abalunda ente, naye nga bantu bakulu bategeera era buli kye bakola bakikola nga bamalirivu. So kyekivaamu ebintu nga bino. Kati afande bano mugenda bakwatako bukwasi piki zaabwe oba nabo mugenda batwala? Tukutte piki zino bajja kuweebwa risiiti kubanga naffe ebiragiro okuva bakama baffe bigamba nti abantu bano balina okuweebwa risiiti eno gye tuyita EPS bavunaanibwa emisango egirina okubeera ku pikipiki zino. Epikipiki ezimu zitambula tezirina insurance, ezimu zitambula nga bavuga tebalina element, ezimu tezirina PSV ate batwala abantu. Kale emisango egyo gyonna tugenda ogitunamu tulabe kiki musango ki omuntu gwayinza okuvunaanibwa okusinzira ku mbeera ey'okubeerawo. Poliisi mu kitundu eky'Ejjinja kutegeezezza nti tetudde obalaba bakyetala bakyagenda maaso n'okutuukiriza ebiragiro bya pulezidenti n'okubissa mu nkola ebya kafiyu era olaba nti abantu bayitirivu nnyo annyini eddala wano wetuli. Afande yasebo kati bano balipootinga nkya oba bajja kuripootinga nkya? Buli ajja kuweebwa risiiti agende mu banka asasule, bwakomawo tubakuŋŋaanye tubateeke mu kilaasi tuddemu tubasomese nga bwe tubadde tukola bulijjo basobole okutegeera nti
covid wali era olumbe lutira corona weruli. Ani adumidde ekikwekweto kino? Ekikwekweto kino kidumiddwa district police commander mwami Hasunira Muhammad yali around okulaba nti ekikwekweto kitambula nga bwe kirina okuba. Atuyanziza nnyo tweyanzege abalabi baffe abaso TV kino kitwagadde okubalaga yeyo embeera eri wano mu kibuga eky'Ejjinja. Nkugambye nti poliisi y'Ejjinja teyeebaka, ekola butaweera okulabika nti ekuuma abantu n'ebintu byabwe, naye ekisinga obukulu bakola butaweera okulabika nti ebiragiro bya pulizidenti babitwala mu maaso. Butya bwe bayise mu kiseera kino tugenda kubanga tudda n'abakulu bano olunaku olw'enkya bwebeera bubeezi ku so TV kubanga ekibuga Jinja tugenda kikulambuza okuva ku makya paka lwe tunaaviira Ejjinja. Naye twagadde okulaga ku kikwekweto ekigenda mu maaso mu bitundu bino n'enguudo ez'enjawulo okyerabereko omutima gwa soloti ogutafa byebyo bye tukulaga. Rita Kamya embeera eno bwetyo bweyimiridde nga bw'ogiraba eno ebikwekweto bya bodaboda munange bigenda mu maaso era bagenda mu maaso n'okubakwata era zigenda mu maaso n'okutikkibwa nga bw'ozirabye. Nzikiriza Kamya nkuddize omuzindaalo, abantu beetaaga okulaba ku mawulire amalala agafa mu bitundu by'eggwanga ebirala, naye nga Jinja essaawa zino ze tuliko kati bw'ati bwafaanana. Kamya omuzindaalo ngukuddiza. Webale nnyo Robert Mutebi, webalire ddala abakulu tubalabye nga bakwasisa bulungi amateeka.